Okay. Tubaniriza ku MMTV 256. Mwebale kubanga mwekumide ku MMTV 256. Tubajukiza, if you here for your first time, subscribe, hit the subscribe button. Atulabenga ate tweyongerayo. Omwana Allien skin Alemeseza Pallaso Okugenda e London. Era ebintu byonna bizze bibeera mu vulugu. Tugenda tutandika sole nga yatandikira ate tulabenga ate tweyongerayo. Kansoke mbawe eno video Pallaso nga alojja Allien skin ate tumale tweyongereyo. Bannange ndabye abayimba ne Uganda erina omwana ayimba oyo. Bannange ayimba. Radio mwayimba. Bakenzo mwayimba. Babobi mwayimba, bakamiri mwayimba, naye bannange ono omwana ayimba. Nange simusobola ayimba. My good Lord. Ono omwana ayimba. Omwana omumumanyi ayimba. Sinze naye ayimba. Oyo. Mama omwana oyo ayimba. Tuyimba naye ayimba. Mama mia. Abantu muyimbye. Naye oyo mwana kye mugamba kyokka. Maximum respect. Boy, you have hit songs, you have great music. Oh my, buliko sako kawoma kanyuma. Chana chiyimba ekyo. Sikisobola. Abantu bayimbye mu Uganda wano. Omwana ayimba. Oyo nno ye Pallaso nga alojja Allien skin. Galojja Allien skin. Kakati promoter eyabatutte oba promoter ageno abadde alina batwala e London avuddeyo n'aweereza kanote baka message nga agamba the organizers of Purple Party London edition, which is scheduled to happen this Saturday at the June 24th at the Royal Regency Hall, would like to inform Ugandans in London that musician Pius Mayanja aka Pallaso will not be performing at the party due to unforeseeable circumstances that have been raised by the management of the venue following the vicious saga that he was involved in with fellow artist Allien Skin in Kampala a few weeks back. We kindly apologize the conveniences caused by the development. Gwenno atamanyi kyatukawo Pallaso yenyigira mu kavuya awo ne Allien Skin ne balwana ne bakola ki bintu byali biwanvu nnyo. So Allien Skin n'avaayo n'agamba ku ye ne Pallaso waliwo agenda okusigala e Uganda oba waliwo agenda obutagenda London, waliwo ajja osigala era asazeewo n'agamba Pallaso yabadde asazeewo n'agamba Pallaso gwoba ogenda naye munnaye amaanyi g'abantu gasazeewo ne gagamba Allien Skin gwe twagala era nanyini kyo nanyini kivulu n'asalawo n'agamba waayi kansazeemu Pallaso kubanga visa zonna zaadde zafulumye eyo gy'olaba awo ye visa ye London ya Allien Skin mulwana muzeeyi mulwana Derek era ye visa ye ebadde yafulumye era ye agenda Pallaso ate ye munnaye tagenda ate nga ne Pallaso visa ye ebadde yafulumye nga bw'ogirabaawo eriko Mayanja Pius Pallaso ngera bw'ogirabaawo ebintu kwegamba akavuvuŋŋano kaaliwo kamaanyi awo nga bali ku Nam House eside z'Emakindye nebe Pallaso n'ayisaamuko Allien Skin empyawo n'amugamba waayi njagala respect olina okumpa ekitiibwa visa zaadde zonna zafulumye era embeera nga bw'ogirabaawo naye kibanda Allien Skin ye yavuddeyo n'agamba ssebo
sirina gye ŋŋenda Pallaso bw'abanga agenda. Ate Pallaso ye yavaayo n'apositinga n'agamba nti temwetaaga babuukingira room ba Allien skin, mugenda kubasuza mu ddwaliro era bagenda kusula ku bitanda bya ddwaliro. So it is a very long story ekyagendera ddala maaso. Tugezaako okugifollowinga up tulabe wano ne wali tubeere nga tukuleetera ate eggulire erisingawo. Yabadde ejjo olunaku lw'ejjo ku radio emu mu Kampala, Galaxy Radio oba 100.2 Galaxy FM, n'agamba nti abadde wakutravelinga ejjo ekiro naye ate munaye teyasobodde kubanga yabagamba balondewo omuntu omu gwe baba bakyuzinga ku ye ne Pallaso, ate munaye ye n'asalawo okubanga ate asigala. Naye abantu bo baagambye ffe twagala Allien skin era yagenda okubeera nga ajja okutusanyusa, era visa ye nga bw'ogirabaawo mu Rwanda Derek, visa ye entry clearance buli kimu babadde bamaze okukikolako era nga buli kimu kikoleddwako nga bwe kirina okukolebwako. Yoyo Allien skin, ekyo nno ekigenda mu maaso mu ggwanga. So commentingawo wansi n'otubuulira oli ttiimu ki, oli ttiimu ani, kiki kyolowooza kino kizaawa industry oba kitutwala mu maaso kitutwala mabega. So you can comment awo wansi n'oba nga ate otubuulira kubanga ebintu bingi bizze bihappeningawo. Allien skin yasettinga up ne show yali ku Freedom City gye twalaba eyajjuza abantu abangi ennyo nemenya record ya Freedom City kuba kyali tekibangawoko Freedom City okubako oba okujjula netuuka okutuuka ku kisabe yaliko yasettinga olunaku lwe lumu. Pallaso yalinayo show eside Lugogaawo era ne Pallaso yakola bulungi nnyo, abantu yabafuna bulungi nnyo. So ne Allien skin abantu yabafuna bulungi nnyo. Ogenda kuba otubuulira what you think oba kiki kyolowooza kizaawa industry, kigirekawa, oli team Allien skin, oli team Pallaso, oli team ani? Ojja kuba otubuulira wansi mu comment section ate obeere nga ate osigala ku mulamwa. Mwebale nnyo okubeera nga muli ku MMTV. Kujjukiza nti subscribinga gwatanaba ku subscribinga ate kuba akona kade ako gwatanaba kubeera nga ate okoona ku kade ako kuba kabaka kujjukiza anytime wetujja n'amawulire amapya ate obeera oli informed nga buli kimu omanya engeri gye kitambulamu mu ggwanga. Mwebale nnyo okubakumira ku MMTV. Tugenda kubanga ate tufollowing up story eno tomanya munnaye Pallaso naye ayinza okulinnya n'agenda ne beesanga bwesanze e London. So tugenda kuba tufollowing up story eno tubabuulire. Mwebale nnyo okubakumira ku MMTV. Bye bye.